Okuva ebbeeyi y'amafuta mu ggwanga bwe yalinnya, ebintu eby'enjawulo nabyo bizze birinnya ng'ebbeeyi. Nga MRUTV tulambudde bizinesi ez'enjawulo okulaba nga bwe zitambula oluvannyuma lwa Buto ne Ngano okulinnya ebbeeyi. Kalungi Michael nga mutunzi wa dduuka agamba nti Ngano ennaku zino tekyatambula bulungi era nga n'emiwendo kwe bagisuubuliranga nagyo gyalinnya. Ensonga evudde ku bbeeyi y'ebintu. Abantu ebintu birinnye biri waggulu ate abantu tebalina bulungi ssente. Ekireetera okuba nga abantu batono akati abakola ki abagula. Ssente Ngano tubadde tugitonda tugisuubula katone bwetyo emitwalo 5 mu 2 naye kati yalinnya emitwalo 6. Ebintu ebisinga bwe birinnya ebbeeyi, amaduuka nga gano galekerawo okusuubula ebintu ebimu. Buto mukyamusuubula era ku ssente mmeka? Musuubula kubanga tuba era abantu baba bajja kugula bwe batyo. Kubanga batugamba ekyaleetera Buto okulinnya. Zino siiru z'olaba. Kati nti eno siiru bagisasulira kati n'eri endala gye bateeka ku bokisi naye bagisasulira ekyamuviirako okumulinnyiza lita ya 9.5 naye wamu bamutunda mutwalo ogumu 10 bokisi ebeera ya Mpaata Uzaifa Musa agamba nti Ngano bagisuubuliranga ku ssente ensaamusaamu era nga nabo bafunako kye balyako. Kale okuva we twatandika ebintu bino ekyamazima ddala twali tukyali mu 5.8 5.6 naye embeera ya covid we yajja n'ekyusaamu ebintu bingi ate ebintu ne bijja nga bitandika okulinnya buli kanaku. Buto n'alinnya n'atandika okubula, Engano n'erinnya nga mu sitowa tekyaliyo bintu kubanga Engano gye twagulanga mitwalo 5.8 kati saawa eno tugigula 8 maketi twagigulanga 5.8 5.6 kati saawa eno yakasaawa. Tekukyali ssente ebintu birinnya buli kimu kirinnya ebbeeyi ze challenge ze tukola ki ze tusanga mu bintu bino bye tuyinza okubeera nga tukola ki nga tukola so mufuna mutya amagoba naddala ng'ebintu birinnyeemukko? zire ebintu byakola kubanga nze nja kugamba buli kanaku ntereka 2,200 abalala simanyi ngeri gye bakolamu bintu byabwe naye nze olunaku ntereka 2,000 eza Uganda. Omuntu gwe yaterekanga omutwalo gumu n'ekituutu kati bwe mba nkubye paketi 3 sitereka sente zensuubudde era zenzija okuddayo ate bwe mba nkoze paketi 4 nja kufunako 2,000 wenkola paketi 5 nfunako 4,000 bwetyo nga bigenda biri n'ebyo ebitunga webi. Obuzibu bwe tufunye mu midaala ga capati zino naddala ng'Engano erinnye egamba abantu twali tukolanga emitwalo 2 ng'amagoba kati saawa zino nitutereka 2,000 13 oluvannyuma olw'Engano okulinnya kati saawa zino eno tetukyasobola kukola magoba nga waliyo eri twakola. N'omuntu eyali akuba katoni nga 3 olunaku nafunamu emitwalo nga 3 oba 2 kati saawa zino eno ssente tezikyavaayo. Ssente tufunamu butonotono okuva Engano ne yalinnya kuba ngeri Engano bali tugigula 15,800 naye kati ekiro saawa zino tugigula nusu kasaawa. Kale n'olaba nga ssente tezikyavaayo tetukyafuna ssente nga luli eri we twali tuzifuna. N'ekirala bbeeyi ya Buto nayo yeeyongedde kale Buto nayo yeeyongedde bbeeyi kuba luli eri ekidomola kye twali tugula emitwalo 17 kati tukigula emitwalo 2. Mwenga bannayuganda, gavumenti mugikubira mulanga ki okulaba nga embeera eno ey'ebintu okulinnya ebbeeyi edda mu nteeko? Gavumenti eveeyo etuyambe ku nsonga eno ey'ebintu okulinnya kuba tetulina kintu kye tufunyeemu
egamba tulinga otukolera abakola Buto. Egamba tulinga abakolera abananyini makolero so tetukyafunako. Gavumenti ya Uganda amagezi genjiwa basooke batuule batunulire bannayuganda bintu ki bye basinga okwettanira kubanga kati ensi yonna eyimiridde ku ngano bannayuganda bakola ku ngano ofunamu akasente naye ate ekintu bannayuganda bye basinga okukozesa ne gavumenti byerinnya tuwekera neyongeza disitulikiti bannayuganda fe abakaaba kuba buli disitulikiti eba eyagala bajeti okuva ku ggombolola. Gavumenti yandibadde nze kyendowooza nti yandibadde ekola ki eyambako ku bannayuganda kuba abantu abasinga babadde ku muggalo nga tebakyakola bulungi neyambako ku bantu nebangesaako nti ewamu yandibadde erinnyisa ku bintu ebimu naye ku bintu bino ebya bulijjo ebibanga bikamu. Jeff Hudson Kigozi ku lwa MRU TV.